Uganda Police eriko abawagizi b'ekibiina ki NUP ekikolemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekirala ki People's Front for Transition ekikolemberwa Retired Colonel Dr. Kiza Besigye beegombyemu obwaala ng'ensonga gyewa egamba nti abakulu bano beekutte bamaze okubeera nga bakitegeddako nti babadde bagenda okukuma mu bantu omuliro okwekalakaasa ku nsonga ezitali zimu nga muno mwe muli olw'okuba nti omubaka Ssegirinya Muhammad akyali mu kkomera n'omulala munne Ssewanyana nti bakumibwa mu bukyamu n'ensonga endala ez'enjawulo gano ge tukomawo nago. Nkwebaza okwekumira ku talent munywanyi erinnya lyange nze Sonko Muhammad nate mukadde kano mba ntuuse okubaako amawulire ag'enjawulo genkutuusaako agenda mu maaso mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Oh Uganda, may God uphold thee. Nyagala obeera nga nkutegeeza kuggulire eyiva mu Uganda Police olunaku olwaleero nga egamba nti ekitegeddeko nti ekibiina kya NUP n'ekya People's Front for Transition bakitegeddeko nti bano bategese okwekalakaasa Sinzigu okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 yebbalaza ya wiiki eno egenda okubeera nga etandika nti okwekalakaasa kuno kugenda bbanga kugendererwamu okulaba nga Uganda Police Force ekyakuumira omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad mu kaduukulu kaayo ne munne Ssewanyana nga baliyo mu bukyamu. Ensonga endala zez'okuba nti engeri gye yagala okubeera nti gavumenti ejjawo okubanga ewa abantu boybeiro abazizza emisango ejja naggomola n'ensonga endala ze batakkanya nazo ab'oludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti eno. Bino omwogezi wa Poliisi CP Fred Enanga yabitutegeezezza alitegeeza mawulire olunaku olwaleero n'agamba nti tutegeddeko nti ekibiina kya NUP n'ekinnakyo ekya People's Front for Transition ekikolemberwa omukulu Retired Colonel Dr. Kiza Besigye Warren Smith Kifeefe bategese okwekalakaasa Sinzigu okugenda okubeera nga kumenya n'ebitooke ku lunaku olwa bbalaza. Twagala okutegeeza bannayuganda nti bino binkunnyonnyola omwogezi wa poliisi abadde nga abinnyonnyola ng'agamba nti twagala okutegeeza bannayuganda nti obukulembeze mu bitongole ebyokwerinda bufunye obukakafu nti National Unity Platform NUP n'ekisinde ekipya ekya People's Front for Transition ne bannabyabufuzi abalala bategese okwekalakaasa wamu n'okukola effujjo okwetooloola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okugenda okutandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2021. Obujulizi bwe tulina bino byenkunnyonnyola omwogezi wa poliisi yabinnyonnyodde ng'agamba nti obujulizi bo bwe balina nga poliisi bulaga nti NUP yakunze abakulembeze baayo okuva ku mitendera egy'enjawulo ogamba ng'ababaka ba paalamenti bammeeya bakansalas. Tunajjukira nti NUP erina abakulembeze abasinga obungi abalondebwa mu kisanja kino kitulimu naye nti NUP ekunze abantu baayo abakulembeze baayo okuva ku mitendera egy'enjawulo okuba nti bakola effujjo wamu n'okwekalakaasa nga bawakanya ekyokukuumira Honorable Ssegirinya Muhammad ne munne Ssewanyana mu kaduukulu mu ngeri etali mu mateeka. Ensonga endala yeetooloolera ku nkyukakyuka ezigenda okukolebwa mu kugaba okubeera nti abantu abali mu makooti n'abali ku poliisi bagenda kubeera nti bakyusaamu nga tebagenda bawanga bbeiro na bondi nga bwe bibadde emabegako. Retired Colonel Dr. Kiza Besigye w'ekibiina ekya People's Front for Transition naye ali wamu n'ekibiina kino so baagala okubeera nga bagenda mu maaso n'okulaba nti bakwekalakaasa n'okola effujjo ery'enjawulo okwetoolola eggwanga erya Uganda. Era bano bamaze okubeera nga beegattibwako bannabyabufuzi abalala okuva mu bibiina ebirala abatalina bibiina naye nga bavuganya gavumenti okulaba nga bakola effujjo okwetoolola eggwanga Uganda lino eno. Poliisi yo tekyetakubeera nga agenda maaso okulaba nti yo ekikkiriza. Bano bagamba nti olwo bannabyabufuzi abalala be bategeezezzaako bakolere wamu okulaba nga bakola effujjo lino naye mbu bannabyabufuzi abalala bo baganye ne bagamba bwe tujjukira ekyaliwo mu mwaka gwa 2020 ku mulundi guno tetugenda kubeera nga twegatta n'abo bonna abategeeka bino ebyokubeera nga beekalakaasa. Bannabyabufuzi abamu okuva ku ddolugabulabula bino bombu babiganye. Ababikumamu omuliro babadde nga tebekkaanya nabo
okulaba nti kino kibeera nga ate kigenda mu maaso munywanyi, so bo babadde nga ate babyesamba. Omwogezi wa poliisi ono Friend Nanga ayongerako n'agamba nti we twogerera abateeberezebwa abantu bana bamaze okubeera nga bakwatibwa okuva mu bitundu ebyenjawulo, nga mu bantu bana abakwatiddwa bantu era bawagizi b'ekibiina ki NUP okuva mu bitundu by'e Kasese, nga ababadde bategeka okukuma mu bantu omuliro. Mu bano kuliko Basisa Bryans ow'emyaka 37, omutuuze w'e Kamayiba ward mu disitulikiti y'e Kasese. Mumbere Isaac wa myaka 31, omutuuze ku kyalo Nyanji mu disitulikiti y'e Kasese. Kuno kuliko omuntu omulala nga ye Bwambale Geoffrey wa myaka 29, ono musawo era omutuuze ku kyalo Nyagoda 1, ne Isande Atanazio ow'emyaka 27, ng'ono laboratory technician era ng'ono mutuuze w'Ibanda 1 cell, nga bakuumibwa ku poliisi ey'e Kasese. Munywanyi waliwo oludde abamaze okubeera nga bakwatibwa Uganda Police Force, nga bagamba nti bano bawagizi b'ekibiina ki NUP era be babadde bateeseteese era bagenda okubeera nga bakuma mu bantu omuliro okuva mu bitundu ebyeyo. So poliisi egamba ebakutte era bayina ku poliisi ey'e Kasese batemeza mabega wa mitayimbwa. Nga nfundikira ono afundikira ye omwogezi wa poliisi Onyango agamba nti nga nfundikira tugenderera ku kino, bo bagamba nti ku kino bagenderera okulaba nti tebamalaako bantu ddembe lyabwe bwange ery'okwogera, wabula bagendereddemu okumalawo effujjo wamu n'enteekateeka ezikoleddwa mu ngeri ey'ekibogwe, nga eno emenya amateeka, okukuma mu bantu omuliro, nga balowooza nti enaavaamu okwekalakaasa okw'amaanyi. Tugenderera kukuuma bannayuganda baleme kufiirwa bintu byabwe nga kwotadde n'obulamu bwabwe. Kino bw'abadde akyogera alese example eraga nti mu mwaka gwa 2020 okwekalakaasa okwaliwo Ssinziggu nga tuli mu kalulu, oluvannyuma lw'okukwata pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, abantu abawerako okwekalakaasa kwali mu ggwanga mitundu ebyenjawulo baafiirwa obulamu bwabwe. Abantu baafa ne wabawo n'ebintu ebyenjawulo byagenda maaso n'okulaba nga ate ebyonooneka okwetoolola eggwanga. So bano bagamba nti bawunyirizza okwekalakaasa okugenda okubeerawo mu ggwanga Uganda, okulaba nti Honorable Ssegirinya Muhammad ali mu mbeera mbi ate era akyali mu komera, nga kw'ossa ne mubaka munne Honorable Alani Sewanyana. So amawulire bwe gatyo bwe gali, embeera teweemesa nakabululu, so ge gava mu bitundu eyo, ge gava side ya poliisi. Munywanyi we 10 Good Talent tugenda batwongera okuwa amawulire mangi agagoberera.